Muterevu Rochamuzi Joseph tukomyeyo ku mpeo ebyemasaka tubiwulidde ate n'ebyebukomansimbi Mubaraka Ssebuufu Junior naye abitubulidde mu kiseera kino wakayita eddakiika 3 akakiiko k'ebyokulonda katandise okuteekateeka okubuulira actually katandise okulangirira ebimu ku bivuddeyo mu kulonda naddala ebyo bye kaakafunako omukulu byabakama ye munnamateeka atandise ku ssaawa 8 ez'obudde obw'ekiro wakayitako eddakiika 4 zokka n'atandika okulangirira abasasaffe gye bali tujja kuba tukuwa ebivuddeyo mu maaso awo 332 representing 0.41% of the valid votes cast from the 330 polling stations. Jagulanyi Centum Robert 22,802 representing 27.90% of the valid votes from the 330 polling stations. Mao Nobat 841 votes representing 1.03%. Mayambala Wile 197 votes representing 0.24%. Mugisha Muntu Greg 583 votes representing 0.71%. Mwesi Jeffrey 274 representing 0.34%. Tumukunde Henry Pakurugu 515 votes representing 0.63%. Yoweri Museveni Tuhaburwa Kakuta 50,097 votes representing 61.3% of the total votes of the valid votes cast from the 330 polling stations. Valid votes so far 81,724. Invalid votes 3,997, representing 4.66% of the total votes cast from those polling stations, 330 polling stations. Total votes 85,721, representing 0.47% of registered voters from those polling stations. Spoiled votes 153. Thank you. Bamutegedde nnyo amriyata awezawo 4,000. Ayina 1,417 ate kinewunyisa Kabuleta. Kabuleta Joseph Sibo ayina 932 asinga Nobert Mao ayina 884 ate nga Mugisha Muntu 5 8 bitano 34 nakalimba akyali ebya tumukunde nansi Katumba John Oye tumukunde 515 Kakurugu Katumba Oye uyo aina 332 Katumba John Fred Mwesige aina 227 274 sorry aina 274 songa ate 197 Yewire Mayambala onono yalondolera ku gundi state right abagamba nti no total polling stations emitwalo 3,484 kwezo bakalangako polling station 1,055 abakakiiko k'ebyokulonda 1,055 ku 3,997 okay ezibadde subirwa ndaba emitwalo 8,721 zezibadde zisubirwa okulondebwamu polling station emitwalo 8,721 naye nga akakiiko kakutegeezezza nti
obululu bwe bakafunawo obubadde valid bwe bulamu obubaliddwa ate bwayonoonese bino betwogedde emitwalo 8,174 nga tiki wagitaddemu bulungi n'ekinku mwakituzza mu bulungi. Mugisha muntu alina ebitundutundu 0.71 kale naye obululu Dani Kimosho bamutwala omujjukirako yali muki mu NMS Bafa Kigodoni si abaddeyo incumbent naye ate waliwo Kimosho watwala Bafaaki ate wala ne babeera nga bamutwala baliryanda kulyanda Bafaaki kati huyo omulaba alina 118 Dani Kimosho alina 184 ate ne bakulaga ku Kikoni polling station Dani Kimosho alina 22 Bafaaki akyaleebya nno akyaleebya kale baliryanda kulyanda sibe obadde obuuza nti kakati olina ensimbi olina omusala mulungi ki ekikutwala mu bintu ebyo sebo budget gye yalina mu National Medical Stores